Kaye wisdom ensonga za omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba zatuguddeko ne tutegeera muno what all that glitters is not gold. Soko tubulire kawo. Kati kambabule ekintu kimu ngenda okusooka okwogera kino. Sheilah nina ekintu kye nawulidde ng'oweewaana. Sheilah, you are nothing without Frank Gashumba. Wanji? Sheilah kankuddemu. Frank Gashumba yakukoze okuva ku napinika ne byoli. Frank yatukubye Sheilah. Yasoko tugamba mbu yasinga emimwe emirungi. Naye gwe ng'olaba gye emimwa gya gajuule ku mimwe abaana gye balina gwe tukolebe tti. Gwe yawanika teyagenda na kalakita okuggyako nga Sheilah atugamba kitaawe alina kye yamukola. Kubanga w'osoma post ya Sheilah yasomye n'agamba nti nze soogera ku bya family, soogera ku bya personal life. However, n'agamba good night perfect parents ne children. Ekyo kye bayita perfect parent nga tagambye good night Frank Gashumba alinga atugamba kitaawe tali perfect. Frank Gashumba agamba omwana bali ku damage control chobola Frank wako omanya olugezigezi n'okwepanka kwe audio n'entambula ne kitwala 29 hours muka anako okuddamu okutweetinga ng'ate omwana we yatweetinze Twitter yasoose n'agamba nze si commenting ku ya family kitegeeza kati waliwo ba elder abatuuzizza ne bagamba omwana soko ogambe ti eyo gundi yadda obubina bwa Sheilah ne wofuluma Sheilah najjaawo n'atuula ayina obbulaga kubanga owakabina akatono akalinga akagati k'ebitaano akakuba nnyo abantu kyekyo bakalabe bana abavubuka boolaba abasiba bijjiini abalina agaviiri simanya mpunya obwowo mukaaga abasinga bannaku Smith Kubudia, who knew Turkman Taina Motoka? Ladies and gentlemen, thank you so much for coming. My name is the one, the king himself. Ngabuli joke wa muno kutusako deep analysis na dala maulire age Uganda wano. Na wagamba muno every single week ngenda kuba kutusako abakuku navu mudala mu analyzing ensonga na danga tuzikuba mu goals ezenja olubutimba ne bunywa. We are the messes of this world. Era twaga tubatuseko ekintu kino mu bulamba oba mu busimbalala. Nino omukulu Kaye wisdom linikane kanye mukasat ka Spice Diana. Atenga. Yona byagonga nyamba de nakane. Kungulo taddeko ekijoweji anti ze sente tuki kati ekigambo abaganda bakimanyi ebijowo bye bintu ebya sente bigwa bugwibiti ye bijowo neto zita zinesuka za ministers abamwe bagenda naba minister ba Museveni avayo soro gambo baya sose mu bino nafuna ekisuka ne bamutubungira tokubye nnyo tebanyumira ngoye owayo oli otya mbulungi nnyo nayo ndaba Spice Dana encha no wobo ina mukazi no woba goli mukazi nga boyfriend we yakupropose nzeko encha watakuleta Spice Dana simanyi kyoli bala nze shoje nsose bangambye mbu agenda very waguru bwakidire waguru agenda yimbirawo nyimba nga 5 wali mu makati kati ayimbirawo 10 paka wano kutaka ye Spice atotyango okujja okulaba omuyimbi nga nerinyere litegeeza birungo obera ne bawo ngo mukutteko boti nga Spice buli wayimba sirire ejjula ngo otunya bawo n'omugamba kayimba okawulidde ne ogenda noja n'olaba oli akayewo oli otama nenda sikulya ng'oli ali mu kuyimba nyimba asobola atandika ne bo nikaliro gawa naye tuli ku kiwala bw'aboggola kakade oba oli awo gravity najja ennene entono yagasiye nagikaziyiza nga oba otudde n'ebbaawo tolaba luyimba we lukwataganira n'ebbaawo kalenda ese ebyennyanja kubanga abayimbi boyogerako bajja kutunyiigira nedda nze ebyogedde nze Kaye. Let me tell you, nze bulijja abantu nkibagamba njagala nnyo Gravity, he's doing good and he's doing hard. Lina katono kyengenda okwogera olaba Fikfa Maika ayimba oluyimba olu nga kyetagisa Gravity okuba wennya. Happy birthday omukulu amanyidwa nga Fikfa Maika ya mazalibwa go gado I think 1-2 days ago. Happy belated birthday. Bobo wa missing okulaba omuntu gwe bayita Tupac Notorious B.I.G. nga ate owuli enyimba bayimba byoto tegeera kola ekintu eki kimu jango owulize Fikfa Maika omale owaye Mako nga kuli bubi Mako omukyalo oyo wa Bobby Brown muto wange bambi amunkwasiza mukuume bambi omwana muleke kale awo nyino tugenda kubanga tutandikira ku nsonga za mwana mulenzi manyidwa nga Frank Gashumba era nga ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Frank Gashumba yavuddeyo yono omulaba
bamugobye ate kisoboka soko obeyanjire tekisoboka osobola okugoba talenti osobola okugoba talenti Bobby Brown bamugobye tekisoboka kati kankubulira ekintu kimu labayo nedda gundi mako tumutya yajja n'akati okuva mu kyalo buli wazirira na mu kyalo wange kyobalaba ensajja efukidde ekirala nze comedian asinga okwogeza bebekulu e Uganda ne Bujingo kati gwe mbulirayo omulala ate ng'akikozesa talent let me tell you waliwo omuntu gw'ojja okulaba wuno omwana waliwo comedian gw'olaba n'ogamba oba yakava ekitalya kagamba nga buli ne comedy gwaleeta ogamba bannayo basawa yonna bannaffe batuyoola wuno Bobby Brown kati tosobola kubeeraawo n'oŋŋamba Bobby Brown anti kati nkubuulira nti comedy ojja n'onyumira n'ogamba omwana small and slender muwamba American height wuuyo yuyo kati ate ogenda kulaba era ngamba nnyo abantu b'e Bulaaya muyite ku baana nga bano is one of the best MC saba amasoko bagambe ne social media zo wamove wano ogenda okuuma mukyala waffe Bannayuganda mwenna amadoboozi bayita Bebekulu ndiwo ne baganda bange era nga neyongera bategeeza nti essaawa zino Bobby Brown akola ne Godi Bades and Ravis naye olabeka nga atulabyeko engeri gye mwawukanye n'omuntu gwadde omaze emyaka 7 mbalabyeko ntya onookomawo ate owulira nkola ne Godi onooyimirira Godi ali talented Bobby Brown ali talented owewukanye n'omusajja ennaku zisaawa zino otambula n'abakazi manager wange manager w'omukazi si bye byabawudde ensonga ezigenda maaso mu ggwanga mawulire mangi nnyo era Bobby Brown yayawukanye ne Chaliwa amanyiddwa nga bulungi Kaye tokisussa interview ya tokisussa Kaye mubeera ne baatisa abawunya obubi bonna wabonye entuuyo wuuyo comedian wuuyo kati mukiddemu ngera artist talent Bobby Brown ki ekiddako Godi gwe ngenda okola naye full stop katonda wange mugenda kulya comedy muganda wange mugenda wulira Wisdom Kaye muganda wange Little Boss muganda wange zo talent zonna talent ozulya ekyabawudde ka sente n'abakazi teri sente twasigninga contract oba twakola agreement bwe tuwere emyaka 7 buli omu akwataawo bwekyagwa contract yaweddewo emyaka 7 gyawe ofunye bulungi kikyawonyumiriza myaka 7 bingi ojja muyita yekaabi kunnyonnyole kale nkutadde genda okuba mukyala waffe maama omwana alina abantu abeeyagala Kaye Wisdom ensonga za omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba zaatuguddeko ne tutegeera muno what all that glitters is not gold sooka otubuulireko awo kati kambabuula ekintu kimu ngenda okusooka okwogera kino Sheilah nina ekintu kye nawulidde ng'oweewaana Sheilah you are nothing without Frank Gashumba wangi Sheilah kankuddemu Frank Gashumba yakukoze okuva ku napinika ne byoli ya mutuku Frank yatukubye Sheilah yasoko tugamba mbu yasinga emimwa emirungi naye gwe ng'olaba gye emimwa gya gajuule ku mimwa abaana gye balina gwe kale tukolebe Kaye lwaki bayagala tutandika okuyimba ng'ate sho gye tuliko eri freestyle ekibuuzo kiwulidde tutandika okuyimba kuba bagamba sho gye tuliko ya freestyle tulina kutuulaawo omulembe baana bagamba bano bavuko anti kakati tebamanyi the best channel ya entertainment mu Uganda munyonyole nti eri kibakita serebuki tobola waga yimirira mu frame kola boti agenda interviewing Francis Bali omugenzi kozi mugenzi Samson Kasumba naye Samson Kasumba kyatukoze essanyu lyayina Samson Kasumba bamugamba talina byapa na bank statement Franka kyeyakola we yajja ku NBS yajja ne briefcase y'ebyapa n'ateekaawo ne bamugamba ate enensawo nti alimu ebyapa baŋŋaye mbireete twalinda ebya Franka ne kaakati tewaliwo kyatulaga kya Sheilah y'omanyi ekyabaddewo sooka onnyumize Sheilah twakitegedde nti ebyapa bye byakusula mu Kaye mu bitabe ebyapa bya Sheilah ennyumba ya Sheilah bye bitebe bya Kaye tewabulidde muzeeyi yagambye asula mu bitebe bya Kaye kyekyo kati waliwo kye bayita keeping up appearance abaana bangi betuyina wano nga wobatunulira wano ng'oggyeko kwambala enjiini ne beemulisa naye nga wobakeberakebera n'obawunzika booti wa minyira gye givaayo Sheilah towakiwulidde bwe baakikoze naye Kaye abazadde kino kibalekawa no ekisooka Sheilah nga we nkutandisa wali okugamba Sheilah you are nothing without Frank Gashumba
ate nga tata yali mu kusaba alaga anti kakati kino kiddayo yafiirwa byonna n'awanika omwana we waggulu gwe yawanika teyagenda na kalakita okujjako nga Sheilah atugamba kitaawe alina kye yamukola kubanga w'osoma posti ya Sheilah yasomye n'agamba nti nze soogera ku bya family soogera ku bya personal life however n'agamba good night perfect parents ne children ekyo kye bayita perfect parent nga tagambye good night Frank Gashumba alinga atugamba kitaawe tali perfect. Olunaku lwaliro Sheilah Gashumba avuddeyo n'atweetinga n'agamba n'ategeeza eggwanga nti ono audio gwe twogerako wa mwaka guwedde mu alimba bakiyiza kati era n'olunaku lw'eggulo yafulumidde yabadde akamala okwavinga ddina ne taata we alimba ng'omanya bakituddemu naye gwe otumanya Abanyarwanda awuliriza kyenkunnyonnyola kati batudde ba elder babayise ne bagaa tukoze tutya tuwalaba otafiire we baavawo ne gundi ne tayebwa nze ndi mu gurupu z'abantu bewaffe amamanya bo babakubira meeting yali mu WhatsApp netuula otafiire tayebwa ndi muli mpulira gwaba wesano bamanyi mujja twekulira mu mulago ekyo kyagamba no abali mu Buganda tuyina era abawesana Abanyarwanda n'Abanyankole abali mu Buganda de Abaganda people became Baganda people era tuli banjawulo kubali nzo ndabako ebikone biyikayika kyenkunnyonnyola ndya gundi mere ya wano matooke binyeebwa wali ndabyeko guno mwagusobola okuba ekibere kyente Frank Gashumba agamba omwana bali ku damage control kyoboolaba Frank wagwa omanya olugezigezi n'okwepanka kwe audio n'entambula nekitwala 29 hours anako okuddamu okutweetinga ng'ate omwana we yatweetinze tweet yasoose n'agamba nze si commentinga ku ya family kitegeeza kati waliwo ba elder abatuuzizza ne bagamba omwana sooka ogambe ti eyo gundi yadda. Kaye wisdom Diana yani ono gwe tuulya mu audio Diana yoyo n'abatanzi Spice Diana ani n'abatanzi takyali level za Frank naawe Frank Gashumba tasobola kulaga n'abatanzi tasobola kulaga Frank Gashumba waafuse obadde kinaawe kikyogeza n'abatanzi guli mwana wa Buganda naawe sha bwe bagambye n'abatanzi weyagala kulwasa buli mpuuta yonna emalaga muyingira leka naawe ate bayagalya Lwasa nga tusubira Lwasa enaini tavani street ye Masaka sande wezaggwawo n'abatanzi n'atula ali eyatudde entende avuga Range Rover ne kali kagundi kawanuddo Lwasa kali yaga nti yamugulya yakagabira ddo omukozi n'abatanzi negwe manya abaana ba Buganda abaana ba Buganda nti balina tatu naye Frank Gashumba yagambye omwana natuka okwekuba ttatu ku bbina ati kyenkunnyonnyola nabadde ŋŋamba naye taata yalingiza atya ebbina ly'omwana kaakati ne ŋŋenda okulaba ogundi interview yaganaaga n'atulaga obubiina bwa gundi bwa Sheilah nga tebwenkana kagaati ka 5 ne ŋŋamba wamma Frank yakalaba anti okalya bwoti neeno n'akagubiga anti kiri bwe kiti yisha obubiina bwa Sheilah newolumaawo Sheilah najjaawo n'atuula alina obbulaga kubanga owakabina akatono akalinga akagaati k'ebitaano akakuba nnyo abantu kyekyo bakalabe anti akagatta bugasi anti enkunnyonnyodde kakati kyekyo ekyokubiri nze nali simanyi nti nno ani ono tirikimani afaanana konyi nange nakitegedde nviiri kala kiki naye nazeeyo naye ne mwetegereza face ne ŋŋamba ka student era namaze okulaba kirabika student tulina 2 agire monsters Edi Mezaya ne Rikimani owayiko ne bamuteekako miliyoni 15 muno lwekyo twalatayo Rikimani n'agula emmotoka ati nange ŋŋamba Rikimani tuyamba ogendeko eggulu weekwekawo mu kisiko tukujje Museveni atuwe sente wamala ozituwa webala okukebera dyeni ebaga ono si yekkonyi kati Rikimani ate asubye mu bwavu owaye omuntu afaanana bw'atyo with that pedigree nga talina ola ne kyali wange gwe sijja kwogera alemeka avuga emmotoka naye oli nadetinga nana tewalika motoka kino kibuulira buli bukazi na buli buwala obuli eyo obulinga nonsense ojja gyetaaga munange nakwata ekigambo ekyo kati omuntu nali ne sisa wange ku Sheraton ne ŋŋamba waiter ne mga mukwano weerabidde kati bwe nakigamba mukwano we yagenda sitange nanga ekigambo ekyo kiraba manyi okikozesa naye kyegendeeza oyitirawo muwala n'alowooza nti omukwanye ate nga tomukwanye so ebyemmotoka bino kati gabayo nyina kyeryawo ogamba divorce oyo akimanyi omuwala asobola okujja n'atulina divorce n'amuleka oba n'amukyawa naye nga divorce tugambe Sheilah Gashumba ndindako kyenkugamba
kati banange okola interview n'omuntu eyasoma kyebyo Sheilah Gashumba asobola okujja n'atunira divorce n'amukyawa naye nga tomanyi nti oyo divorce asobola okuba n'obupoliti bwe busatu n'atunda kaaka nagashira omanyi milioni 2 yongerako ogula emmotoka ye milioni 25 bano abavubuka boolaba abasiba bijjiini abalina agaviiri simanya mpunyo obwowo mukaaga abasinga bannaku Smith nkubulya who knew Tirikman talina mmotoka nenga ayimba nye ate biriwa biri ebyobwerere naawe Ebrands wojja ku kivulu kyakusasula mukazi kuba obukazi bubaawo bungi tomanyi ku kivulu kya ekivulu kya Ebrands toyawula mukazi na musajja bonna baba bakazi okyuka eno mukazi noteno bonna bakazi boda maaso kakati kyakusasula magamba omalo yimba ng'ogwa bugwi audience nga wetwalira wetwalira buli gwokwatako mukazi so gwe Kaye ebyapa by'emmotoka emmotoka tata yagikola ne service Sheilah sente zakola azisaawa nnyonnyodde kino kibayigirize bavubuka mmwe edda waliwo omuwala yajja mu Bwayise kati waliwo omugagga mbale nanno mwogera mu Bwayise omwo n'agamba omuwala omulungi ko munne n'amugamba mwabe Bwayise tosobola kwana muwala ki oyo kacyakola bubi omusajja ono y'omu ku basinga Montels mu Bwayise si Rogi naye Montels ennungi nno kati ate alina akuumake mu wina eyo akakasooli wetwogerera mu bufunze wetwogerera omukyotala we yamukwana yamugulya V8 nga zakajja wetwogera ndowooza balina abaana bana yamuzimbira olubiri eri sijja nakwogerayo nayogera bategeerayo naye oyo muwala omukyotala yandigenze kugana akavuuka agamu obuunyi obulungi abakola enviiri abo abavuuka ng'oggyeko bu apartment bw'abayisima they are nothing bwegamba yisima afulume ku apartment olaba obaana abahoyo n'ekintu sajja avuga drone alina kampani ya langi naye musajja kati mbuulira baani abaali bagagawadde mu kusiiga langi totawaana katutandike nsobola kunnyo musiizi wa langi Peter ki musiizi wa langi walaba akalango ku billboard zonna akalango ka billboard ke Uganda bakusasula emitwalo 2 ne bakutambuza wonna oba owedde tebiringa byewaffe Bulaaya nze wenkola akalange Germany ewammwe wano ewammwe oli weerwengo ompiji kakati kiri bweki Kaye kasitereze kale tofaayo kati wenkola akalango South Africa oba Germany every now wekayita ku buli radio bansasula Uganda kuba tuli mu kulwana corporate and abayimbi tebavaayo jukira bali abasajja baba baagala ojje mu boardroom n'abayimbi abaliko sawa zino n'oba oyagala nnyo n'okubira Shiba tugende tulwanire corporate yammwe agaba sina budde Shiba tamanyi nti enkyagenda kubanga chance na Lubega Kaye kambuuzemu otegeddeko kye ngamba nti Shiba kati bwe mutwala mu boardroom ne musinguzi wa URA neje emisoje bagenda bateekako wallahi basoka nabaga mulindeeko ne kati twali mu boardroom nze bebe na Balamu chovola Eddie Sendi ya Uba we yawulira nti nno mbadde n'agamba kane muyita mutaka yayogera ku by'emisolo manyi kati abasajja ngabo ne wasoma nedda nti kati bo basoma bibi tebakimanyi n'ekirala Eddie Sendi amanyidde obuwala bwe Uganda buno obuyimbi obujja ne fukamira ne bumwetoolola bambi ku bakayimba kange songo bijja omusajja alina songo booster aba Uganda yonna ayo bya kisiru nomba bagambye nze siina fena tunagagalya ku songo booster abakola erinnya nga tebali ku songo booster baliiwo Kaye eyo nga tuvuddeyo sokeddeyo ku nsonga ya Sheilah Gashumba ne taata we ekintu kino mbadde ndawa ku social media gagamba kirimba mafia waliwo abanuupu uliriza kyenkugamba nabagamba nti Bobi Wine osobola omuggyako omukisa oba ekikolimu omuntu Katonda gwawadde omukisa omulabira ku bikolwa bye Museveni bukyabeerawo tavumanga Bobi Wine amuyita Maisani Muhoozi lwe yavuma Bobi Wine nti ka Bobi enkeero bwa amekomanda mye Bobi aliko ekisiraani no omujja omuntu Katonda gwafuseeka amafuta olaba bwa bishop abaseeka muwalimu n'osanga omuwalimu ng'alina engatto yaga olubege muyite muwalimu baba bamwawudde olaba abaawula abo mulabe bulabi dduka osobola omumujerega n'omuggyako ekikolimu Bobi Wine mwawule nnyo gwe ffe tuva mu nsi ya mwoyo Katonda Katonda ayawula eggwanga n'abantu Katonda yawula eggwanga lya Isirayiri era mu Bayibuli egamba rop kyange ebaddewo kwegamba okwakkulibwa
nga tannaba kwakkula bantu alironda Abayisirayiri 1000 n'abakweka simanyi Magogi ne Gogi otegedde naye tagamba nti ndikweka Bannayuganda oba Abafirika. Olinganga agamba Frank Gashumba lwe yayogera ku Bobby. Ebyo ebisiraani byalaba. Katonda asobola okunenya omulembe emyaka 4. Katonda omunyiiza ng'okutte gwe yafukako amafuta n'akunenya emyaka egyo. Kati waba akunenya Katonda kuba embooko asooka gwe n'akuleka nadda ku baana bo. Musa weerajja abaana ba Isirayiri abatwala e Misiri. Ebyaddala etteeka lyali nti teri mujju asobola kuwasa munnamawanga. Musa n'awasa munnamawanga lwakubanga Musa yali ayawuliddwa Katonda amufukako amafuta. Muganda we Mariam we yamwogerako Katonda amukuba ebigenge. Genda laba ya abantu aboogedinda kotofaayo buli muntu yenna azayogera ku Bobi Wine kankunnyonnyole. Basajja mivule yafuuka basajja biwempe. Katoli bwama ebibumba bitambulira wabweru. Ani omulampa omulala abadde akyayimiriddewo ng'abuzabuza enfaaye ye Frank Gashumba nga tetumanyi nti alina ennaku munda. Omanye ekikolimo Mukama kyamukoze. Badde mmanyi okimanyi. Amubuuse n'agenda ku muwala we amufudde ki asula mu bitebe bya Kaye ng'ebyapa by'ettaka z'ennyumba. Kino kirekawa Frank Gashumba. Mugunywa. Anadamu nayimiranga motivational speaker. Tekisoboka koza motivating Museveni. Anadamu ne yesiba ku timu MK. Tekisoboka timu MK banaku. Bagaba sente bankubira ne mbamula ebigambo bwe biti. Ne mbagamba mu timu Bobby. Kino brand ya Sheilah Gashumba kigirekawa. Eruwa anti mugumu anebyekisiru wali olabeka ina brand ya sura mbitebe. Kasiya ani atajina ani ajina nakazi bwajina bani abajina ye yameka. Nange nkulage kuzange entonotono kankubulye tovola ba Samson yamugamba tojerega local content ngokola ku local TV. Sokolineko ngena kuimbira oluyimba lwe yayimbye. Uganda waliwo abantu bemutawana Anatalia Ozi didabiri ya musayininga mbuuza Germany television okujja mu Uganda lwaki yanonya Sheilah Gashumba ina numbers. South Africa ngazi munonyeza ngenda kuwa $10,000 Fulima yagenda nawo tofayo Gasiya kichemuga every muntu bakyusaako amagulu ge gasolo mweyimirira. Kale jangu nga tumaliriza Kaye Samson Kasumba yakoze bwati yayimbye oluyimba. Why Samson Kasumba bamuwadde ekigira Samson nalese ebyapa byange naye siraba bya Frank Gashumba ne muwala we kale ebyapa byange bye bansabye embirese. Why buza kuchaliwa fekeizi kwa naye ku Twitter Keizi omanyi yagambye omuntu wakunenya banange nsolo okusoma post ya Keizi. Keizi yagambye omuntu wakunenya tokiyita nti akudisrespectinze kubanga amazima we gajja gayimirira kati we twogera twalete tumanyi kyovola kati watasokola damage control nti audio ya Gasiya befulinga oyo ate Franka ye kojja wange bwanefulinga muwala wa jana mujja gwomanyi gwe nobeerawo gwolukita kyasanyu nnyo nga wazaala akaanako kamanyi kato nene bagamba Rickman akaisizaamu eggaali oli amuyise Godfather yafuuka enteeka ya sitaani naye bannanga bawala oyo mwana ndowooza mu magulu alina mu firiji otulira abasajja bonna nkubuuzizaako olyotya ogamba yoyo Kaye yali ayiseewo ategereka singa Maika era njagala okwebaza olwokubanga okuba music abo abaana batumbaavu singa yasigalewo Maika oŋŋamba Maika singa yamugulira dde emmotoka naye akati Sheilah yali mugulira abantu emmotoka ina special weka mbuze ku John Black ogamba otya owakabi omwana John maliriza banango nomita divorce matovu maliriza interview eno ne divorce matovu akole omukutu gwo baguyita gotya celebrity track international worldwide Dubai DXP Asia London Germany osegedde naye mwakwata ekyokubiri kambabuulire nali nkigamba Alan Cruise era njagala muyozayoza nabagamba divorce kambabuulire abaana abakola ku mainstream media baali beepanka nnyo nga ffe batulabanga basaagi nagamba Alan nga tugenza weka moja ne mugamba kankubire ogenda tuuka ebulayo olabe abayimbi abo balaba era mbagamba bawoningwe the next generation they are YouTubers naffe ba blogger boogera sikasasiro nye bulungi nnyo babalirize sebo babalabe ku channel ya King Smith montage Celebrity Jazz ya subscribinge mweyongere Rock FM gimanyi njimanyi bafune app bagita batya ataka mweli anateke mukadi tanko wa makwata
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.